Oluvannyuma lw'ebigezo by'ekyomusanvu okufuluma, abayizi, abasomesa n'abazadde beeye ku kitebe kya Vision Group okwoleka essanyu lyabwe olw'obuwanguzi abaana baabwe batuuseeko. Nga twatuza abaana 29 kufuna first grade ne second grade 9. Nafunye kuna Allahu Akbar. Nebaza baticha bange okunsomesa. Banga singa sifunye points zenina. Tuli basanyufu olw'abaana bano abamaliriza ate level eno. Tuli basiimira abasomesa abayambye okubeera nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Abazadde basobodde okuwa school fees. Bannange abazadde twebaza Katonda atukwatiddeko okutuuka ku kino kye tuliko. Abaana baffe bakoze bulungi. Nafunye aggregates 7. Nebaza abasomesa bange n'abazira kumpererera. Tutuuse ku kino olw'okubanga abasomesa bakoledde wamu. SST nafunye kamu ne English nafunye kamu. Tubadde nga tubawa ebibuuzo mirundi mingi ate nga tweyambisa nnyo n'akatabo ka Pass PLE. Era nafunye first grade. Era sina kyentoma. Soka byonna nebaza Mukama okumpa amagezi okufuna 7. Abaana baffe abasomesa baffe balina teamwork. Thanks to Bukedde Pass PLE. Akapapula ka Pass PLE kanyambye okumanya tricks engeri gy'okuyita. Bafunye first grade 43 ne second grade 7. Era nga nafunye 6. Naye ekitiibwa kiddeeri Allah ow'ekitiibwa. Nebaza ne muzadde wange ampeeddeyo school fees. Twebaza abateachers baffe, twebaza abazadde, bannange mwebale nnyo. Nafunye aggregates 5. Nebaza abateacher bange okuba nga bansomeseza. Aggregates 9 nebaza Mukama Katonda abasomesa bange. Era twebaza Katonda. Twatuuza abayizi 44. Abayizi 24 ne bafuna first grade. Ne busanyufu nnyo olw'omwana wange okufuna aggregates 9. Nebaza nnyo Katonda wange anyambye ofuna first grade ne nebaliza ddala abateacher bange. Aggregates 7. I got 6 aggregates. Nebaza abazadde bange era Mukama abawa omukisa. Tuli basanyufu tulina waaka era gwe nnyimiridde wano naye ye muyizi waffe omu ku bafunye 5. Nafunye 4 era neyanza abasomesa bange ne Katonda. Nebaza abasomesa bange abansomeseza nga nafunye 5 aggregates. Bazadde bange okusasula school fees tekibadde kyangu nga nafunye 11. Ate okuvaako emityana abalina basibye mu kujaganya olw'okuyita ebigezo. Nebaza Omukama okulaba ng'omwana wange asobozezza okumumaza ku P7 era nsaba Katonda asobole okutuwa ssente. Bayizi bannange n'abasomesa ku Maria Assumpta beebaza nnyo kubanga munnyambye okuyita obulungi. Bayizi yaffe na Maria Assumpta tubasiimira nga tubeebaza nnyo bye bakoze omwaka guno, naffe tusaba mu mwaka ogujja bana bagenda okutuula ebigezo omwaka guno nabo bakole nga bwe bakoze.